naye ensi eno ne mu ttaka mulibonaabonerayo basajja mmwe muyina omutima omubi tubadifendinze naye muyina omutima omubi mwawudde mu Uganda eno Museveni oyawudde mu Uganda eno naye ojja kgenda nga Kinyata kubanga Kinyata yaswadde wano e Kenya. How can you destroy your legacy for 30 years no employing ogukazi ogutasoma n'ogukwasa ennyonyi oli yasooka n'atubba million 12 kazini wammwe nono nti Butuluki linnya ki mutunoonye CID munoonye temumanyira omanyi mu CID mumanyira kati mugenda kunkubira munoonye ekimala tetujja mmanyirwa wetu ne muleeta omuntu gwe muwedde omulimu kuva mu loogi n'akulira ennyonyi. Yes, nkulamusizaako omukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuuliza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano oli ku Yugi Update TV abula gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuwosobola bulungi nnyo otwegattako omukwano gwange gwali eyampuliriza abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mbakulisaayo mu concert eya Kabaka King Saha olunaku olw'eggulu mwebale kuwagira mwebale kuteekayo maanyi mwebale kuteekayo omwoyo ogw'obutasuulirira temwasuuliridde King Saha era tubeebaza nnyo baganda baffe munamunawe mwajje Mukama Katonda abaddizeewo gwe mukwano gwange ali yampuliriza jjajja Ikiri yali mulaguzi emabegako tulabye ekitongole kya Uganda Airlines nga kiri mu kattu nga kibbira olw'ebyama bye bakukusa of which bali tebaagala ne parliament emanyeeko naddala abali ku ludda of opposition omusimbi ogwagenda n'ebbanja eriri mu kitongole ekyo ekyennyonyi amawulire ago simanyi oba nagabaleetera naye wemba sinnagabaleetera ngenda kubanga nga bawa musobole okutegeera lwaki ekitongole kino kibanjibwa lwaki mbeera ki gye kirimu ye lwaki Ssennyonyi yali agobebwa asindiikirizibwa ng'akyali mu kibiina ekya Gundi Sseka byonna byonna ngenda kubanga mbikuleetera gwe omukwano gwange ali eyo otegeere embeera n'entabo yava ku ki otegeere gavumenti yaffe eno kikyeriko kikyeri otegeere ne Uchuri engeri gye yali yalagula era tuyinza okugamba nti bino bye bimu ku byamuviirako okubanga obulamu bwe bulugendo okwogera amazima agakaawa yali musajja ateetirira nga ye buli kyalaba nga kizimba kigattako akoba obukubi kwali alaba n'owosirika okisasulira n'oyogera okisasulira so nga tewali kyakugamba kyakutaakirizaawo bategeeza nti mbadde bawuliza balungi era mbadde ku Yugi Update TV mwebale kwekumira ku mayengo gano tubaagala nnyo mweraba.